nze nagenda olwala we natandika okufuna ebizibu ensi abantu bonna ne bankyawa n'ensigaza family yange nengende Bulaaya terina muntu n'omu alambudde ku baana bange ku bantu bennayamba bennabeera wa all the staff kujjako kulaba ngo onavudde onavudde just that's that tosobola kulaba muntu ava ku bantu abali eyo bayitirivu bennakolera ebirungi terasobola vaayo bawa platform naga nti station yankolera kino nedda abeebibi be bajja boka ate nga balimba lujja nze emikono gyange gino giwaniridde abantu banji gikoledde abantu naye era gye nkomye bakolera n'okusigala mu bbanga bibaawo kati nasooka nembeera disappointed nenkyawa n'ensi yange neneekyawa nga ndaba byonna obikoze naye toli appreciated kati nga I don't care ekijja kijje kati nga noonye nga kati njagala kubeerawo ekijja kijje kyekyakutwala n'olongoosa zikaabuyonjo era gy'emirimu egyaliwo kubanga nali sirina experience tuwabasiibudde ng'ovaayo ate navaayo nasabye leave era omulimu gwange gyeguli era bakyansasula nze osasula sente ziva Canada nezigenda kubanga ninayo gundi vacation pay soka twaloli ku vacation oddayo nze mmanyi kajja tutontiisa aleka naawe ndi ku vacation era bakyansasula bulungi nnyo alhamdulillah bulijjo bentera okuwulira nga bagoba ku bipapula bino kitwala ekiseera buli omu alina emikisa gye nze Mungu yanta alhamdulillah mu kaseera katono obanga buli kimu kiwedde kuba nagenda gwa mukaaga mu gwokutaano ekkooti yange lwe yaliyo I thank you so much abawagizi bange abambuukinze ku mikolo ne shows bale wafunye shows nyingi alhamdulillah I know Allah kwesanze wanonga akutula alabye Mungu osanze basayininga receipt alhamdulillah banange mbasaba mukube ku 0753 565 0753 565 talk to me book your event kukyamule ko tedi muntu mulala agenda kukyamulangaazi tulumye abayali enyimba yazina zenzina mukisa tuka mu budde ne kusaba tunda pako mwogezi baga stasha obudde butukutte nenva ku mukologo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbanjulira aba AK Furniture abakugu mukola entebe mu buli design yonna gyoyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansaawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansaawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo
Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwebale kubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo. Mu vidiyo ya leero ndine Hajjat Farida Stacia Mayanja nga yakava e Canada awunya nnyonyi mikisa myerere era ebiseera ebisinga fe abamu bw'oba osanze either tukoonako ne tutapinga ku mukisa ogwo. Olwo emikisa giba giruda wanza atava ku nnyumba ya Mungu. Mikisa giba gibeeri ng'ova Meka. Mutikabba. Bikyukamu. Just wane Canada. Canada. Abantu bangi beegomba okugendayo. Tebamanyi kiri. Tugenda kubanga tutuuka waawo. Mwegomba okugendayo ne temanyi kiriyo. So Hajjat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Alhamdulillah Lujja. Nsanyusa okulaba nate. Nze nsiize era tompadde haaga. Ntima mubi oba mulina COVID. Tuyina COVID. Tuyina COVID. Lega haaga njikuwadde. Naye nga neesiimye. Okubeerako naawe Lujja nate omanyi waliwo omuntu gw'okola naye interview. Munne Lujja njagala nnyo okukola naawe interview. Ofunye eddembe. You're so corporate. Tofuna buzibu bwonna. Sikulimba bukyanga. Otuula n'okkakkana. Wallahi bukyanga ntandika okukola naawe Lujja. Ate era omuntu ne waba taliiwo. Oh, there is a way. I don't know bisoba. Oba IQ. Tokiyitiriza nnyo. Nedda ebyaddala Lujja nze nkufollowinga. Wallahi nkulaba nnyo interviews zo nziraba nnyo naye oyina humanity. Ak'obuntu. Oyina humanity. Views zino tezikulya. Mbivaako oluusi. Olina obuntu, olina wakuzibwa. Kaninde Stacia tunaayogera. Ekintu okyogera n'obulungi you're a good person bambi. Thank you, keep it up. Neesiimye. Ebimuli obimpadde ndi mulamu. Mbikuwadde. Amiina. Watuleka ku kimaama, omanyi we watuleka? Fe abaali bakola ne kampu ya Almajiki. Stacia and the House Girl. Birthday tetuzivaako. Watuleka ku ki? Nabalekaawo naye nga saabalekaawo mu bubi. Kubanga ate mwali mwagala mulamu, mwali mwagala mufu, nagenda ndi mulwadde. Kituufu. Ng'ate mwetaaga omuntu nga mulamu. Naye kati ate, omanyi let me tell you something. Everything happens for a reason. Yes. Kati kuli okugenda ate kulina kyekwasitudde mmwe kye mutannalaba. Bwe tuba tutandikirawo? Kati aba Almagic kye muba mukola mwekuumire ku mutto. Fasten your seat belts. Tunywere. Exactly. Tugenda simbula essaawa yonna. You don't know. Manda mapya. You don't know. Amakadde tugenda kuba tukebera lino lyali litya bwe tutabadde. Bwe tulaba nga lirimu okuvumbira eri wabbali. Katonda alaba okukwata ku manda amakadda. Kale katujja tugalekaawo. Kakati munnange tutandike mu kugendako. Akasooke nkukuliseeyo. Kulikayo Canada. Navuddeyo mukwano. Alhamdulillah. Wakomyewo bulungi. Kampala omusanzu otya? Mulungi bambi. Kuba munnaaye w'otambulamu environment zikyukamu weather n'ebirala. Tukuze. Roundabouts ezisinga twazijjewo kati bitaala. Walawe tukulaakulanye? Bambi, it's not bad. Biki bye wasookeddeko nga waakadda? Abantu bazimbye. Akedzi bungi buli very beautiful. Like obulaba nga bulabisa bulungi ensi. Abantu olaba nga abantu balina mu kasente. Si biri ebyalulinga bumalayo kkubo. Kati buwetamu amakoona bu U-shape buki. Abantu bakoze. It's very good. Kituufu. Then nekirala jam takyali mungi. Roundabout size nkugambe. I think because of that jam takyali mungi. Yeah. Bikyuseemu bambi. Waliwo ebintu omuntu byasooka okukonsidaringa. Kati mbala nga okomyewo. Eri asobola okugamba nsooka kebera ku nnyumba yange gye badde bazimba, omulala nsooka laba maama wange, nsooka kukebera ku faamu yange, nsooka kulaba ku ttiimu gye nali nkola nayo. Gwe biki ebyabadde priority yo nga waakadda by'osooka okulabako? Family yange. Your family. Because nze ne family yange tubwe tuti. Ayide tushirowooza nga nako ntwali tusobola okwawukanamu yadde eddakiika. Oshegera, so it was a shock. It was so challenging. Ate okomawo kwange yabadde surprise. I didn't tell anyone. Nti nkomawo. Okitegeera. Lindako. Waliwo ebyasooka okutambula nti Hajjat Stacia akomyewo mu ggwanga. Because ndaddira ka post nagamba Lawrence
tuteekeyo post tuteekeyo ka video nali takakola mu covid ak'emikono yes tulabe abawagizi bange you know nga boga nti kansula kiri ku ground before I come kanga how is the ground bananyaliza abantu banesunga nkyaliyo mu bantu mikono you get the point yes oba mbeko change ya before I come back so that was the plan okay ate nali ngenda komawo mu January omwaka ogujja oba guno ogwedde ogujja okay nali wakomawo mu January omwaka ogujja kati bwetotekayo akagundi ako in that very week Lawrence nafuna bookings ezo tano so I was forced to change everything ne kumuliza no mulimu gwange je guli gunninze ne kumulimu ne nsaba leave nasaba Canada nasaba 29 weeks eza leave guli ogokulongosa toyi nali nabikyusa ddebyo eyo gye natandikira tujja tuuka waawo kakati kitegeeza wali abantu ekigambo ekya social tambula nti Hajjati yali yakomawo babuukira kiri kye mwapostinga nga naye bamanyi abana Uganda yakomyewo bamutika aziza kukuta wowe kakati nze atali muntu wa bulijjo ekindetanga nkukuta kiki nze manyi marketing kye nali nebuuza bwe mba nkomyewo kitegeeza nina okulaga abawagizi bange I am back nkomyewo bookings zigende maaso nzire mu nkole kozi mba nkomyewo okukola there is waliwo n'abagambye mbu simanyi nagenze nezerayo ku airport why would I do that I'm not that cheap yengeri gyoli mbuno obusikiti buno kiyinza oba ku bo kyamaanyi ne kakati nze sitesha bannange omanyi abantu abamu baakalaba ne kakati nze ebintu mbirabye siteshi yakomewo ayingire eggwanga ataddeyo ku airport ate ngende nveeyo eri kwarayo gugundi kwarayo why would I do that obuto bwange bulina passport nze nina tiketi zange nali nnyonyi tiketi erina ku simu manager nsabako ku simu yange mugundi ono alabe tiketi nze wendaba kiba kiwedde in fact nze seetaaga kulaba naye ku lwammwe abalowooza nti Hajjati yali yakomawo obalabire n'addayo kankulage tiketi gwoba ogisoma sira lwaki ngwe eddalu n'abantu Hajjati Stacia Mayanja is back mulalamu wano ne buli kibu kijja with evidence Edmonton wekiri to Amsterdam KL gye walinya KLM wekiri eno ye city number 676 oba kika kya nnyonyi kiriwa wano ka 67 eyo KLM 676 nyonyi kika kya nnyonyi so ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwe tulimu mwezi ki ogwa November essaawa 11 n'eddakiika 15 ze ziriwo eza take off exactly landing n'ebire ennaku z'omwezi 12 essaawa 3 n'eddakiika 55 ez'okumakya am landing kati obeera olina ku landing Entebbe Amsterdam okay, this is Edmonton. From Edmonton to Amsterdam. Ng'okozesa ennyonyi ya KLM. Exactly. You're taking off mu November 11 essaawa 11 ez'olweggulo n'eddakiika 15 ne landinga mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 12 ssaawa 3 ez'okumakya. Exactly. Flight ne bakulaga nti ya ssaawa 8. Passenger's name yani? Passenger's name ye Stacia Mayanja. Ne bakonfirming enamba n'ebirala. Awo tuli Edmonton to Amsterdam. Naye yongerayo wansi okulaga wano yino in full. So kati wano ne tumala ova Amsterdam ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 12 November ku ssaawa 5 wali etuuse essaawa 3 ez'okumakya ku ssaawa 5 n'eddakiika 35 n'esimbula mu Amsterdam n'egenda paka Nairobi. That is Kenya. Webali. That is Lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 13 November. KLM gy'olinnya si byakukyusa nnyonyi mbu sima yayinyeemukko kweno bikoze bitya. KLM y'ebimala. N'ava e Nairobi ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 24 ku ssaawa 7 ng'ennaku z'omwezi 13 November omwaka 2024 yes Nairobi najja Entebbe nentuuka Entebbe ssaawa 3 ez'okumakya yes awo we tuli woto wotambudde okudda nga tulifayinga ku date
ne tickets ze yakozesezza munfuna bulungi kitegeeza olugendo lwakutwalidde ennaku 3 roughly kubanga nasula Nairobi ennaku 3 natandika otambula ku Monday netuuka ku Wednesday ku makya yeah so kati abakye natuukirako thank you sir bali baana bange and my mom nenga nemba surprising nga mwala wange yaunga yali yakamala okwogera nange ne muga ngenda kwebaka kuba obudde mba neebase kati nengamba manager bwe twamala okukola press conference ne muga kati ntwalako ku ssomero lya mwalange immediately ndabe reaction ye okay kati yadduka oyo brother we yamukwata yatya in a picture bwe tulaba ku TikTok kati singa mulaba video eyo yali epakuka Lawrence yaradduka mugamba jangu nadduka adduse era namugamba nogamba adduse okitegere because yadduka namukwata ng'akaaba she was simanyi basobola kinyonnyola abantu yali so shocked okulaba nti okomyewo nga takkiriza nakukkiriza abantu kye baalabyemu obulala ate buli omuntu omunenya buli omu n'endowooza ye lwaki bakinterpretinze bwe batyo ti omwana takuliiko omwana teyalaze mama love kasita wange mwana akufaanana abantu bayiga okufa ku bye bakwatako nze gwataafuddeko am I complaining no because me I know that the story behind why she was like that era oli bwaba yamulabe yawulidde waliwo amaloboozi amami olimba you lied to me like that kwegamba I don't know I just love it naye buli omu yakifunye nga bw'ayagala ekitali kibi kubanga nkyogera nnyo nti okutegeera tebakukaka si kya buli omu it is not mandatory kuba nalabye abaana awo ku ssomero mu video yeemu nga bo balaga already attention eri ku mmwe exactly the two of you oba basatu n'omulenzi oyo brother we nensesawo mulala yazze kuba ye waliyo abaana baganda be7 kwera essomero be baliyo naye bagambye simanyi yalina mulenzi bamusaze na boyfriend because bo kye baagala kubanga bo kwejja emyaka baali balina aba boyfriends at that age ekitali kibi era sibalinaako buzibu naye bakirabye bulala so maama eri omwana wamusanze mu mbeera ki olw'oluvannyuma lw'akaseera nga maama taliiwo tuve ku ba social media omwana wange oba nange munene omwana wange yazgainize weight manyi ti akusinga namugambye kati nze naawe ani azaala munne okitegeera mwana agezze naye bayamala okukakkana but she's okay she's fine but abadde amisinga nnyo kubanga nze naye tuli bwe tuti ye muwala asooka waggulu and we are friends we are best friends kati waliwo atannandabako waliwo atanakulaba waliwo atali ku ssomero kati namaliza nengende wa mama wange yadduka emisinde ngalaba alaba omuzimu nga she's running away from me she couldn't believe naye yali ampeereza message nemuddamu nga ndi e Nairobi nemulaga ngenda kwebaka kuba erimba ngenda kwebaka nkulaba kakati yagamba ovaawo ani akuleese ng'otuuse netumukakkanya mpola n'akankana amagulu otegera that shock so nengenda newaka nendaba batabani bange abato bonna nga bali bwe bati oli waliwo yasigala bwati ku gate bwati nga nakitegeera naawunga nti yegwe wuuyo so I love those moments nanyumirwa nnyo bambi omuzadde yasobola okitegeera eyalekawo ku baana be n'abeera nga taliwo yasobola okutegeera that moment ng'okomyewo ng'omwana abe takusuubira so abatali bazadde musobola okusigala nga mwogera ebifaanako bwe tetubalinaako buzibu omwana ali mu kilasi senior 1 kito mwana muto akuze bukuzi omubiri gwa maama mwirengeri gye mugufaananya sina gwange kubanga nze we nabeera mu senior 1 nali katini nnyo naye waabwe banene saidi ya taata banene abekkobe banene balina omubiri and alya bulungi omwana wange ekyo nakyo kizzaamu amaanyi sanga omwana wange yenna eŋŋumba ze zimulaga omuto ate yaggwawo ye ate namu kyamuto kyalinga nnyo ogenda kwange nono kyamuto kyalinga naye yaguma naye ye yeeriira ye mami food kyayagala akyeriira kubeera mbadde benkolerera y'emyaka egyo naawo katutunuulire mu kugendako tusembayo I think nakole twali nakasero ku ddwaliro we nasembayo okufuna amawulire nti pressure yo zikuyisizza bubi
So wekyali? Yeah, wekyali. Yes, alright, pressure eri etya? Eri fine, alhamdulillah. Waterera. It is managed. Okay. So konzijjawo ku ddwaliro okutegeka okufulumako okugenda e Canada. Kubanga bansibulanga nabeeranga ngenda mu ddwaliro back and forth. Ng'omutwe guno gugenda kunjabika nga Lawrence oyo abeera nkwata emikono nga nja gwabya. Nga ngugundawo kati ne bambi ne bakola bukisoboka ne banteeka mu MRI. Ebigundi byonna ebyuma nakasolo they tried. Ne bangamba oyinayo visa. Oba wetusobola okusaba visa. Nogendako ebweru. Kuba ffenna tukimanyi wano ebimu bigaana nga you have to travel. Yes. Ne mbagamba nina visa ye Canada. Wali ogiina? Nina visa myaka 10 eggwako 2027. Ekyaliko. Reggwako. Sikyagyetaaga ndi PR. Takyagyetaaga? Ndi PR. PR kiki otegeeza? Permanent resident. E Canada? Mu myaka 2. Nga byanguwa nnyo. Tujja tuuka waawo. So kati mbaddewa bambi obulwadde ne butabuka ne bampa ebbaluwa. Olwo bategedde tulina visa eye Canada. So ne bampandikira ebbaluwa egenda okunyambako okubeera kuba olina okuba ne reason of entry ng'ogenda wadde olina visa. Nalina akazanyawo mulaba mayumba naye nga bwembeera obubi nsula bubi nenzanyawo obupaati awo. Obuzannyo gwatulaba nitubuclosinga twalina baguclosinga neŋŋenda. Waliwo omukyala eyanyamako ku tiketi bamuyita Hajati Sania. Yalaba bulabi nga omuntu ng'omwagala musiraamu. N'agamba kiki ekiganye nti I'm going to travel. Naga ngenda kugulira tiketi. Nangulira tiketi Emirates. Wow. Yeah. Abantu abalungi gye bali. Yeah. Gyali. Mu kufuna visa. N'abalala waliwo abakyalira bali UK. Abakyala bali UK n'abasiraamu. Kati ne bagala twagala kugulira tiketi ne bagala naye bangulira tiketi. Naye lwakuba tiketi eyo yali ekoma Toronto eyambuukingira yali akoze mistake. Ate yali ngenda Edmonton. Kati nabo ne bangulira tiketi ati ebintu nga biri mu blessing. Okitegeera. Nabo ne bagula tiketi era nabeebaza nnyo bonna bambi bakyala mmwe salo ekitiibwa bamalire naye abampeera ejjana ne Hajati Sania barakallahu fikum sallallahu kuwejjana. Mama Munira akyaliyo. Munira serabidde. Hajati Mariam gogamba. Mami Kamira, Mama Kamila. Mami Kamira. Ndudde nga simuwuliza. Ogamba Hajati Mariam omweru. Yes. Ndudde nga simuwuliza. Naye yanjagala nnyo olwokuba ntwali tukolagana. Hajati Mariam alina okubanga yoyo mukazi mulungi nnyo. She's so beautiful in and out. Ayagala abantu gye natuukira yandabirira yankolerako buli kimu kozi we natuuka nga I couldn't afford the like treatment. Okay. So nga no yikyusa system. Mbere nga njagala okubeera nfuneko either obutuuze oba mbeere refugee oba something of a sort. So netekamu application. Okay. Nefuna work permit. Step by step. Okusookera ddala visa eno eyakusanga ng'ogiina wano mu ddwaliro wali ofunye yaki? Nali nagifuna dda nali nakagenda e Canada emirundi 2. Before? Yeah, nali nagifuna dda nagifuna bamu before COVID. Nagifuna before COVID. 2019 I think. Ng'otambulamu? Nali nga ngende Canada nenzira. Nzo nakolayo ebivulu bibi shows 2. E Canada. So visa yali ekyaliko. Kati mu kugenda okujjanjabibwa ffe kye tumanyi okyusa otya ate ekirowoozo ne muyingiramu okkuba ekyeyo oba okwagala osigalayo kubanga nali nina okujjanjabibwa nga siina ssente ezo. I couldn't afford that money. Abali ebula bamanyi ebintu by'okujjanjaba. Kati Hajati Mariam era yeye n'asala amagezi ne Haji Kasim. Kati nga nina okufuna okutandika okulaga nti njagala kubeera eri. Okay. Bampe empapula nfune tandika okufuna ID waliwo ekipapula kye bakuwa kiyero paper nga government esobola okujjanjaba kati ekipapula ekyo bwe nakifuna era banga kasitofuna kino ekipapula ebirala byonna nga bikoze eki nga biwedde kati n'ekifuna kiyero paper bakimanya abantu abali e Canada. Bw'omala okifuna oba ntandika okufuna kye bayita obujjanjabi tandika okugenda mu buli kyuma ng'ogendayo buli wamu abwerere kasita oba ng'olina ekipapula nze nga ngenda Bugezi nga kyengula kyokka ddagala singa bagambye nti ogenda kugula eddagala dokita kasita akuwa prescription nga okitegeera naye process eyo eyanyamba ey'obulwadde okufuna ebipapula nenfuna ebyo ebipapula ate nali ndi awo ekooti ne bampita mu kooti nenjiwoza nga sirina looya sirina interpreter yonna nentuula nenjiyita. Ki ekyakutwala mu kooti ate?
empapula zo bawayo okusinzira ku ngeri gye baba wasabamu baba bakuyita okonfaminga okubuuza wagamba boti ne boti is it true because omuntu ayinza oba yawandika n'akuteerayo ogamba oli mulwadde naye nga toli mulwadde biki ne bakubuuza teze ebintu byange byali byangunye because nze nayogera about my life so nga buli kye boogera they just go on internet ne bakikeberako ne bakikebera nga buli kimu it is a proof so ekoti nenjiyita olwo lunaku lwofuna PR lwekuba kuwa notice of decision nti okkiriziddwa okubeera mu Canada wali oba either oba refugee okitegedde okipapula kwokka status yo because obeera ebulayo olina okuba ne status kati status yange nali refugee claimant ng'ofuna ekipapula ekya ye kati we bakutwala mu kkooti n'okyuka bw'ogiyita n'ofuuka PR permanent residence okitegedde so wafuuka of course kubanga nafuna notice of decision okitegedde kitegera naye bulijjo bentera okuwulira nga bagoba ku bipapula bino kitwala ekiseera buli omu alina emikisa gyenze mungu yanta alhamdulillah mu kaseera katono obanga buli kimu kiwedde kuba nagenda gwa mukaaga mu gwokutaano ekkooti yange lwe yaliyo ennaku z'omwezi 9 natandika ssaawa 3 n'okukola saakola saakolinga siiki nabagamba ekituufu nti kooti nina ekkooti so bino byonna ng'obikolako ng'olwo obulwadde bukakkanye nga bulunuma naye nga ndi kufuna treatment ofuna treatment eno wogoba ku mpapula nga netegeeza n'ensi eno kati nga baleeri baga lujjeewo abaana babagobera future eno kiba kiwedde biki naye nze tebanyumiza kintu nkiraba mba nina okukiraba ne mbagamba kale nenfuna PR kakati ne bampa notice of decision kati notice of decision ekugamba okkiriziddwa okubeera mu Canada era oli wa ddembe kati you can apply bagikuwa naye olina ogi applyingira ogi applyinga otya olwo you pay osasula sente meka $505 so you pay for it nojuza form ezo application nogisindika kati in that application awoteramu abantu oboyagala nabo bakole ki bajje wateekamu baana oteekamu baana bo kati ate nze nantadde baana nze nagenda olwala we natandika okufuna ebizibu ensi abantu bonna ne bankyawo n'ensigaza family yange nengenda e Bulaaya terina muntu n'omu alambudde ku baana bange ku bantu bennayamba benabeera wa the staff kujjako kulaba ng'onaavudde yakkubi just that's that tosobola kulaba muntu avaayo ku bantu abali eyo bayitirivu bennakolera ebirungi terasobola vaayo bawa platform naga nti station yankolera kino nedda ab'ebibi be bajja bokka ate nga balimba okitegeera so kati abantu baali banvaamu era nateekamu baana bange PR so the process is like that so abaana ogenda bakolako mu maaso awo mutonzi yasalawo inshallah ebyo gyebiri nabiteekayo ddabi everything like kimu okitegeera kati afunye kati ne banafuna notice of decision ng'ogenda applyinga for Alberta health card manager nsabako ka ID ako mulagelo gundi ono ID ya yeri health card health card mulimu akantu akawanvu we katika card holder akawanvu kale kankeera biro wesawo yaffe tulabe byonna bye twagala kati ng'ofuna health card ng'ova ku kipapula kiri ekya yero ekya refugee kuba oba ofunye status nti omuntu wateekamu nti station bamanya ebirwadde byonna buli kimu oba tokyajjayo ekipapula ate kakati katukube kubanga wali bw'ogenda okujjanjaba bamala funa approval okuva eri gavumenti nti ono agenda funa buno obujjanjabi era bagamba tuulaawo katukube essimu naye kati wano bw'oba oyina card health card bateekamu butesimu system linnya ne balaba doctor who is your family doctor who is your everything awo ofune no card ng'oyina ebintu bingi Alberta personal health cards. Exactly. Please protect your card. Yes, when eriko ebintu byange byonna. Hajat station amayanja. Owulidde. Nagifuna ddi? Wagifuna oba kuliko tekuli date. Tekuli date. Kuliko namba. My artist. Era abagimanyi bamanyi efaanana bweti. Kakati omuntu gwe bamme mpapula ne card eno. Kitegeeza ku bino bitaso five wakandaga ekya deportation tukijjemu tekirimu kiriruddwa era wookiraba
bangamba aba nakola simanyi ne bampita ne nkola appeal omuntu bw'okola kitegeeza mba nkyali ku kiri ekipapula oba tolina na decision notice of decision oba togirina laptop yange eri mu mmotoka twandibadde tudabagana ebbaluwa nti omuntu oba nayo oba ogirina toyinza funa neno card ng'oli denied you can't so card ogirina ate n'omuntu gwe badipoti nzo odda n'abasirikale ne bakuhandinga over wali ne kuhandinga over wali ku gundi nti wuno omuntu wamwe tumuzizza ekitaaliwo wadda weeyagala mu kamera ng'ensi eraba good kakati ensawo yaffe giteeke wano tukyayizo naye Canada ensawo yaffe en Canada egireeberako eyo now process kati ebipapula biba biweddeyo oba olinda katabo n'ofuna akatabo ada katabo kayina ebyo byange kati ebirala byonna byange nenjagadde kulaga nti nkolaze process esooka ey'okubiri omuntu wofuna bali n'osaba PR kati awo wonna tewali deportation kati tudde ku nsinga yo Canada abantu bangi beegomba okugenda Canada so many people mu Uganda wano bagende ng'oli agamba nenfuna visa ye Canada n'ensi endala tewali buzibu bagende naye tebagenda na expectation nti Bulaaya manyi ffe bwe tuwulire n'ekigambo Bulaaya tukiwulira bulala n'eri nsinga era ewalala but the different thing about ensi ziri nti ebintu byabwe kati olabe eno osoobera n'2,000 eza Uganda no survivinga 2,000 kati ebintu eri biri very expensive kitegeeza nti you have to work hard okola nnyo kyova olaba bawulira nkola nina emirimu ebiri tosobola survivinga na mulimu gumu ra expenses biri the bills olina kukola misana kiro tourist nga kimala ennyumba ogisasula kwega bills obusosososo bungi so bagende nga bakimanyi ate bagende nga bamanyi nti era osookera ku mirimu because first and foremost e Bulaaya olina okuba ne experience experience in anything ate bagala experience y'ensi kati tutegeeza oli bwakuyamba nakuwa omulimu ogutandika kati nyanze gwe natandikirako olina kasita oba omanyi ennaku yo n'osigala ng'okikola nga bw'onoonya way out baagala okusoma n'osomako okufuna akasente akategeerekeka naye togenda nga gw'ogamba era ngenze Bulaaya nedda mukwano era abantu abali ku kyeyo I respect them so much ate kati nayongedde oba respectinga era njagala muba respecting esente zaabwe muziwe ekitiibwa temulya sente za muli wakyeyo baziwe ekitiibwa abantu abo bakola nnyo bambi waliwo nabo osanga e Kampala nga basabiriza abantu abali e Bulaaya abantu abo bakola nnyo bambi obulamu eri bunyigiriza nnyo tebweyagaza they overwork they don't have time for themselves because they have to work mucho naawe omulwadde osindiikirizibwa okukola ate obeerewo otya fine government eyina obusente bwekuwaayo naye era eyina ekiseera kyegamba nti oyina kati okukola ate tezikumala okitegeera so ova wano ng'ogenze omanyi ogenze kukola sibe ebino ebyana ebiriwa n'emirembe miyitirivu eri mukwano ozuukuka teryakunyeze nti zuukuka teri naakuzuukusa wezuukusa wekka teryakugamba genda okole weetuma wekka bills zikuzuukusa genda okole ye bambi bakola nnyo kyobala bajja wano ne bajja okunyumirwa banenjagala banyumirwe to the fullest because I know now mubaleke bw'olaba akuba ekyeyo ng'anyumira muleke mubaleke bannange buli obulamu obwetha yembi buli kimu kibi okulya kubi ebintu bya bbeeyi ebyokusasula biyitirivu okulaba ku ssente ku akawunti yo it's very hard okusavingako kizibu bambi bakola nnyo wewatandikira okukola awo mu bulwadde wali otya ati nze ndi mukazi mukozi ate sinyoba mulimu nze nali nkola nnyo ne waliwo olumu amagulu lwe geesiba kuno ne kwesiba ne nkubira jati Mariam najja nannona banga awamu nali ntambulawo olumu ajati nga ntambula nga wawanvu nno nga ntambula kubanga nze nagamba sigenda kulinnya basi na train ate nga ye ntambula ennyangu nesooka nefuna emirimu egyali around nenga omulimu gwe nasooka gwonna ogwewala nja kuba nina emmotoka yange nga weevuga sigenda kulinnya basi na train Allah nakola omwezi gumu nengula emmotoka Allah nansaasira kati obadde ovuga mbadde emmotoka obadde muzaaba mikwano mbadde nina class 4 natandikira ku class 7 nengenda ku 5 kati mbadde ku 4
Sente obadde ozifunye. Okuvuga na era bulamu si. Okuvuga tekitegeeza nti oba ofunye sente. Just okyusa mu mbeera. Era nti omuntu avuga emmotoka ati alina sente tekira kyekitegeeza era kiri awo. Wasookera ku mulimu ki? Kulongoosa bathrooms, binaabiro, toilet. Waviirayo ku video n'otugamba. Nasookera mu laundry. Life was so challenging. Kubanga nange bwe nalinga ngenda oyimbira obayimbira lambe nali simanyi bibeerayo. Kade batukayo ne nabango obulamu buli so challenging. Ate ogenda wango ira boyogenda bonga nabo balaga byebyo. Kati abaana bano nabagambanga nga nalabanga omuliro mungi baagala kujja baagala nenga njagala bagamba okujja mujje, but life is challenging. Another thing, bobeera mu challenge gwe tomala togwa amaanyi. Lafubana. Ojja mmala okola ekiko era nakola emyezi 3 n'ensoma n'enfuna ate omulimu omulala. Kino kino ekya Star Stacia Mayanja Muggu tekyakunyigiriza wano ng'olongoosa kaabuyonjo. Tekina bwe kyadde buno n'ekyawako walwala. N'ekyawa obulwadde bwa n'ekyaya. Ate nabeera disappointed nnyo olw'abantu. Nze nno lujja nze emikono gyange gino giwaniridde abantu bangi gikoledde abantu naye era gye nkomye bakola era n'okusigala mu bbanga bibaawo. Kati nasooka nembeera disappointed nenkyawa n'ensi yange neneekyawa nga ndaba byonna obikoze naye toli appreciate. Kati nga I don't care. Ekijja kijje. Kati nga noonye nga kati njagala kubeerawo. Ekijja kijje kyekyakutwala n'olongoosa zikaabuyonjo. Era gy'emirimu egyaliwo kubanga nali sirina experience. Ate nabo okumpa nabalimba nti mbadde ngikola. Nabalimba nti mbadde nkola eno. Nabagamba mbadde nkola ku Sheraton. Kuba nakolako ne mu hotel, nakolako mu hotel nga nkola housekeeping, ne nkolako mu laundry. Akuba obwongo bwange nkwata mangu. Then bakuwa ne training awo ya nnaku 3 ku 4. Naera nalimba nenkola resume bagita resume. Eno tugiyita kozi bagita bati eno egunde esaba omulimu eno application. Bayina bagiyita eno CV. Eri bagiyita resume. So nalimba. The good thing is ni mukyala muyonjo. Byokulongoosa tebakinkubira tebakinyinyonnyola. So that is the video eyanyiiza abantu. Kubanga ndowooza nali batodde ebyama byabwe tebaagala kwogera byama byabwe naye nze ekyanneewuunyisa. Saabagamba bannange emirimu egire nabaga nze Stacia mbadde nkola ekyo. N'ekirala nze I cannot compare myself ku muntu omulala. Kubanga nze ndi star. Yeah, you are. Okitegeere? Yes. Kati kubera nga nakola ekyo ekintu. It is a lesson. Bangi bakulabirako. Okutegedde? Yes. Kati nze bwenvayo n'ensomesa abantu. Kati gwe lujja asijja gweza lujja olw'amaanyi. Yeah, I know. Kati kangambe gwe kati kangeza obalinnya kyayiro nno. Kati gwali awo toyina kyoli simayina gye wava. Oyinza wava gy'ovudde wa n'ojja n'olabanga gwe otuuse ku bulaayi otuuse nnyo. Yeah. N'olabanga okulongoosa kyo tekyalina lesson naye nze kyalina lesson nga nina abaana abandabirako. Abaana abajja erode eri bali abaana nga tebalina mirimu. Kati ngambagamba tonyoma mulimu olaba nze nakola kweje emirimu naye ate gwe just kibeerere muki like Oja chita be proud of it. Chikole kya kiseera. Kati abantu ne bakiraba bulala. Kati abantu baku internet ekusomera. Abamu tamalayo na video. Nakuwa. Nabuukira n'ayogera. So what you know training n'osoma kati n'ofuna omulimu omulala. N'ensoma healthcare aid. N'enfuna omulimu omulala. Mulimu kyogo. Ogw'okubeera ku bakadde, ku bantu abakulu, abaana abato abalina endwadde, ebirwadde abali mentally okitegeera nga boobeeramu. Kibayita okulongoosa abakadde. Terolaba abaana ku social media bakifuula kivumo. Beereyo ku bakadde bo beereyo. Abantu babisoma munnange ate gusasula ssente nnungi. So bana ate oli n'akuvuma. Naddala ng'oli HCA. Olaba ne person support worker bamuwa ssente nnungi. So gwe mulimu gwaddako okufuna. Era gw'osembeddeko. Era gwe mbadde mu facility. So kati wabasiibudde ng'ovaayo. Ate nabalazinsingalonvaayo nasabye leave. Era omulimu gwange gyeguli. Wasabye leave. Era bakyansasula nze. Osasula? Sente ziva Canada nezigenda kwa. Kubanga ninayo gundi. Vacation pay. So kati oli ku vacation? Oddayo? Nze mmanyi.
Haja tutontiisa. Haleka naawe. Ndi ku vacation era bakyansasula. Bulungi nnyo alhamdulillah. Watyo Hajat Stacia Mayanja nabanga yakomyewo ku butaka. Era nga alina n'ekivvulu nga 7 June. Okitegedde ekintu ekyo. Kandowooze bituufu. Bituufu nnyo kubanga waliwo ekintu kye nalabye e Canada eyo nga tetukiyina wano. Eki? Mujja kukitegeera mu maaso awo. Nkitegeka naye yensonga lwaki nataddeyo ekivvulu ekyo because I cannot do it alone. Naye with the support of my funds nammwe ba media personalities tusobola okikola. Njagala sente zigenda ova mu kivvulu zinyambeko ntandikewo omusingi owo mwe najja abananyongerezaako tukole ekintu njagala ndekewo ekintu ekinayogerwako nti Stacia Mayanja yalekawo kino. We need it, we don't have it. Nakirabye gye nnabadde. Kati njagala kikola. Thank you so much. Kati njagala kikola out of that show. Sagala bakuba bukuyi muziki. Ne sente zivaamu njagala kuddiza abantu bange. Kubera ekintu kyengenda okukola kigenda yamba abantu bange. Kigenda yamba ffe. In general. Mujja mutya ne idea ya show mu kaseera akatono ennyo weekatyo. Abawagizi basabanga nnyo show nga bwentekayo mu video. Jangu tukube show ku Serena. Jangu tukube show ku okitegeera ne ku Facebook nga naba message. Kati ne show zingera bwe zibaddeyo. Nagenda olaba nga band music alabika akomyewo mu bantu. Kati nali na idea egenda okukola ekintu kiri kyegambye. Nene ngamba ate ne shejja kwangu okipushinga. Kituuke. Changuwe. So that's why nengamba tutekeyo sheyo esente zivaamu zigenda kola that thing. So nga 7 June tugenda bera ku Serena Hotel 15 million 3 table. Wafunyedde omutegeso bafa abakyakirimu. Nze nkirimu. Ne manager wange omulungi Sir Lawrence Al Magic. Fa abakyakyekwatiddemu. Nsembayo okulaba Papa Misa Kisemakula ng'oli naye Canada. Nengamba ng'ate kiddiridde ebigambo biri eby'okulaga kyoyitamu. Nengamba mwalimu eddoboozi lye mu kugamba nti okomewo. Ayi tayagalira ddala yayi tayagala. Nga tayagala okomewo. Yayi tayagala. Ng'agamba osigale eri. Ati kuba yasanga nga ndi happy nnyo nga ndi mbulamu bulungi nnyo. Mbulungi nnyo. Kati yalaba ebintu bye nayitamu awo biki. Yayi tayagala era yangamba mwana wange. Naye ne mulimba era nga bwe nalimba abalala nti aze sikoma bigambo. Ne olala ka message nanga munnaffe kulikayo. Ng'otuuse. Ne gamba kubuzeewo. Ng'ate oba ali Germany yadde Amsterdam. Yabadde Amsterdam. Mukyo omanyi kyera sokolowoozaako ye muntu omu kubaagala art ng'era naye wooli. Kati nalowooza mulinga yeeno zaatumidde kya music bye wali okola nti awo obeera eno oba olinnye ku kiri. Yasanga eri ati era nina byalaba eri byentambuza byenkoze biki n'agamba Sindika. Bazungu bano tebamanyi kye balina. Bamanyi nti oli mukazi mugezi nnyo. So kati naye obulamu yabula nga alaba mbutuufu siina bwe nsobola kugamba nti ngenda vaayo. Bazi eri wabeera mu bino ebyokulongoosa bye walimu emirimu gy'emirala. Bali Abanayuganda tebakuteekamu kashaawo. Bangamba nga naye nali saagala nali nkoye n'okuyimba. Wakowako okuyimba? Nakukoowa nnyo kuba mwensinza ofunira ebizibu mu kuyimba. Wakyawako music. Ddala completely. Akufudde ky'oli. Ne ngamba n'okugamba sigenda kuddamu kuyimba. Ne Allah yansindise paka lwe yankomezaawo. Wabeerawo spiriti mu bino ebintu bye tukola. Naye nga nakukyayira ddala era ne ngamba nkuvuddemu. Era mutabani wange yangambye mami kati okomyewo obuddayo. Ne mugaggo oyagala ki? Ngamba nze njagala obeerewo. Ne mugamba kale ngenda beerawo. Nangamba kati mami ogenda kola ki? Ogenda kuddamu okuyimba. Ne mugamba nti naye ngenda beera era ngenda kuyimba. Nangati kati mami wagamba wava mu kuyimba. Kwegamba biri awo. Musajja mugezi nnyo. Ne mugamba kituufu. Ne munange Allah ye yankomezaawo. Kati wooli. In fact, oliwo lwa concert that is nga tunia music oba ogenda kuddamu ofulumye ne ku nnyimba endala. Ngenda mu studio kano ka cold complete kadde ka kya holdings. Kaba kanyonyaako. Eno wiki nabadde ngenda mu studio. Ne manager agambye katulabe next week. Ngene nziremu kuba abantu ennyimba. Kubanga bazaagala. Omuntu waye bamwagala bannaye munjagadde barakallahu fiikum. In fact nga twogera love much as olabanga abantu tebakwagadde kimala naye mukuddako kunaye nalabye
abantu attention bagikuwadde. Bambi nze mbebaza sina na kibane tuwe tukumisinga abannange banna nenga ne babadde bangamba ne bayomba ku message ne bayomba ku masimu bambi ngolaba they have that love ne baza Mungu abantu banjagala alhamdulillah. By the way, I'm blessed and I thank Allah for that. Olwalero ng'oli Canada eyo ng'otandise okuyingiza ku ssente ezaddala omuntu abeerawo n'abuzibwabuzibwa n'agamba omuntu asobola okulekawo omulimu asobola olekawo ssente ezijja olwesitagetize stress ki bya music n'agamba ataakomewo mu ggwanga lino. Anti kati ssente eri gy'okumuzifuna n'okuyita mu ngalo. Ssente ziyita mu ngalo? Like zigenda ebintu ebiri bya bbeeyi obulamu buli very expensive bills nnyingi kale kyentegeeza gy'okumuzifuna ne bills okweyongera. Kati otunulamu ng'olaba nga sente mutuufu Uganda wano waliwo sente Uganda. Ate n'ekirala nze saagala kunkozesa saagala njagala nnyo okubeera my own boss. Bazungu bali basosola nnyo basosola nga bw'okiwulira si byagala asekawane kungulu naye nga sikyategeeza nayite nebbali najjira kati nageno ndi mukozi saa kunkozesa ge mazima by'omusaala nze simanyi nakubeera nti nindi omusaala jjukira ogenda ogulina nga guliko layini y'ebintu sente tozeyagaliramu okitegeera nga sibimanyi. Omunayuganda ayingiza akakadde wano mu Uganda oyinza muwa amagezi ki singa aba ne ID etambula okufuluma eggwanga ng'ayingiza akakadde omwezi? Bambi asigale bw'aba afuna akasente n'akasaving asigale because life here is terizimala nero ogenda zikola nga nnyingi era zinewe kumala. Asigale. There is life here, there is peace of mind. There is obeera eri n'obulwa n'omuntu gw'oyogera naye kyokka kikulwaza depression, stress. Obalizoze ku social media. Exactly, chovola abantu bali ku social media bakakkanye bambi. Baba kayirawo nga so saving asigale bannange. Tekigwere eri yokka. Ne wano kigwa. Machaze eri waliyo naye abadde successful. Just tubale tumanyi, but after how long? Oshteged, after how long? Tetugamba mbayite bali bantu babeera successful, but after how long? Oshteged, ate era nabo era bakola bintu nga babikola eno era ne badda ne bawummula. Okimanyi? Ne badda kubeera bakimanyi ndio result wano. Era kati woba okyasobola okukola n'otereeza alhamdulillah. Bw'oba oli era ng'okola me I respect them bw'ekyoba omanya I salute them because nategedde kye bayitamu mbawe ekitiibwa mwana. Ku kyewalabye e Canada n'embeera y'abantu oluusi be tutera okurisivinga oli ne bagamba nti abaddeyo emyaka naye talina kyajjeeyo. Kisobokera ddala. Ikijja kitya gw'okozeeyo just myaka 2 sene n'ozifuna? Ziriwa z'olabyeko wendo lujja. You look okay. Tompendulira bantu. Nedda Mungu waliwo omuntu gwe yawa nga ye just waba asobeerawo ng'alabika naye nga kyokka kiri ky'ogambye kisoboka bambi. Omuntu n'atafuna. Kisoboka. Byonna bisoboka. Everything is possible. Sente z'omusaala si nnyangu nnyo. Zibako ebintu bingi. Ogenda ozitunulira oti nga ku account tekuli. Kisoboka. Nga yabadde alivinga abeerawo ne mutikka najja nga talina. So era bambi temubasekerera because temumanyi kye babadde bayitamu. Temubasekerera just ate mubawe support. Nga wolaba akakoko enkoko bwebugiriza obwana bwayo empewo obanga ebuyisemu all the stuff. Gamba ono ye waffe. Kubanga ye waffe abazze waka. Naye oti omuntu bw'ajjeeko ate ne mumukomerera ate nga zze waabwe. Akomyewo ku butaka. Akomyewo ku bwaki oba okomerera omuntu. Lwaki osekerera omuntu bulayi emulemi bulayi kale kasita tafudde. Bwebe emuleme kati naawe gendayo. Oba gwaliyo kale tukakasa tekulemye kale be well. Tuyina badde abiriza. You know? No mulaga this is home, it is okay. Biri biganye, it is okay. Then start here something. Ina wano jja kuwangula buli wamu waba wangulirawo. Katonda waba yakutera omukisa buli wamu osobola wangulirawo. Tetuba mala amaanyi. Naye nga kisoboka. Yeah. Ngava ku Canada. Obadde oliretinga otya n'abana Uganda abaliyo mujjeeko kati nga Hajati Mariam bobo omanyi. Then tutundi abano obadde Hajati Mariam ne muwala wange Esther. Tobadde mu community y'abana Uganda balala? Tobadde mbadde newala nnyo ebintu bingi nze munange
abantu omuntu akulaba akantu katono nnyo bw'ati oba nina lutwe kati mbadde neewala ebyo ebintu naddala ebintu byennalimu wano e Uganda oli alabayo akantu n'abaako kakola ki kyakekwasa kati mbadde sibeera mu community y'Abannayuganda kwewala bigambo bano tugundi akyadde gwe tolina wolabikira obadde oli eyo era navaayo misaaki nga ze ne Ediyawe kuba Ediyawe naye mwagala nnyo ate era sibeera nti kunamuvuga ne mutwala ku show ne mbeerako awo shwe nomala n'obula teweesembereza saagala bizibu saagala ntalo n'abantu kuba omuntu oba toyina kyomukoze era akubaako kyakusosonkereza so kati me I keep away from people kuba omuntu ajja kutegeera kirala ojja kutunula watu wansi oyina stress zo bbiri bazisaze yuki agambe keeraga ate tulina ku kyeyo tuli ku kintu kyekimu nagamba nze kammanye ennaku yange kati nze kyembadde mmanyi nti buli wembeerawo nengamba kati Hajjat Stacia gyali nendaba munnange omulala nti gyali kale kati asita bafunye we batandikira kumbe si webiri ekintu kyebayita omuntu kati nakitegedde nnyo bagenda kitono balabira bbalire hi hello noyitawo tudde ku Stacia the house girl now that woli tutandikirawayo nina akazanya kababa kayita once upon the time era saawa yonna ngenda kuwandiisa abazannyi abapya n'abakadde abakadde buli anaabawulira ng'akyayagala atuddemu tuzannye akazannyo very soon okwa kati nkyali busy mbino ebya show naye nga saawa yonna ogenda kuddamu bulungi nnyo ne shows tuzitegeke nga bwe tuyimba kuba nina n'abaana abato abayimba njagalayo nange ogulumingayo ku bitono ebito okay so bamu ku bantu bewaleeta mu buzannyo buli bwe twakolako basijja kumenya mannya gaabwe ne waliwo abaasigala beemulugunya nti mu kugendako oba wano mu kulwala ebintu bimu ebitaatambulira bulungi n'abamu ku bakozi bo bewaleka just kasita bamanye kyemmanyi bammanyi omanyi waliwo okubeera ng'omuntu omumanyi kyemmanyi mitima gye bamanyi nti siri muntu mubi kati ate tebeemulugunya nange beemulugunya oba nabantu eyo gyogambye ba mu social media all the stuff ne kati wendi tusobola resolvinga byonna ebyo ne tubisolvinga byonna ebyali bibanyiizizo byali byagenze nange ndi siri malayika nti sisobya oba sikola nsobi siri so tusobola we can sit kuba saabatira mulimu nti natta omuntu w'omuntu baya bya ssente ebyo bya bulijjo ssente zibeerawo ne zitabula abantu ne byaddamu so we can sit ekyo ne tukimala kati tuli mu mulembe mupya emabega weetonderako abawulira nti wabasobya ku mulundi guno teri bakwetondera sirina gwe nasobezza ku mulundi guno sirina you feel like oli mu bulamu obupya mu nsi y'empya ey'emirembe sirina teri wakwetondera wadde n'omu tuli ku mulembe ogw'okutaapinga mu masannyalaze oba okugaba amasannyalaze ndowooza obadde obiwulira oba obimanyi mbiwulira ebyokugaba essannyalaze tolina ssannyalaze lya muntu lyeweetaaga saawa nze mayanja nga nina Allah wange oliko ne kooti nina Allah n'abawagizi bange ekyo babo bammala saagala mulala oba gweoyina amasannyalaze ati nago sigategeera amasannyalaze kyeki nkiwulira naye nti obako omuntu nalaba lupazo nga yakola guti sigala sannyalaze kwe nakalabira ati kyokola kati wano wooli either osobola okulabayo gw'olaba nga yayogerwako n'omubuukira oba si ekyo obako sympathy n'ofuna essannyalaze mukwano nze Mungu yambulesinga from day one abantu banjagala with no strings attached so seetaaga essannyalaze lya muntu ge nnina gammala gakumala kale mutukkirize tukome wano for today tujja kubanga tubeeyongera ne Hajjat Stacia Mayanja manyi waali wendi ewabaawo ffenna tubaawo naye nga abantu bagambe banenga mukaaga anga musanvu ogw'omukaaga tugenda kubeera ku Kampala Serena Hotel emitwalo 15 ne million 3 emmeeza I think eyo price eri fair nga tutundiye ebintu ebyetoolodde oteekateeka zigenda ovaamu tulina gye tugenda okukola masavu hata ogenda beera bize awo olujja nyina okukola ogenda beera bize nyina okukola naye nga weebale kukola amiina weebale kubeera muntu mulungi amiina ondabira mukyala kulannama senga kulannama bakubuuzaako Hajjati
mu bitiibwa webale kubeerayo mu kyo mutukkirize ne kaweza kakyuseemu eno ye Uganda ogirabye yo tutuze gwaka kati enkuba eyagala kutonnya ye Uganda eyo kale Katonda abatukumire Lawrence nkubuuzaako webale emirimu gyonna gy'omulungi bannange abantu abatana bakumbuka I thank you so much abawagizi bange abambuukinze ku mikolo ne shows bale bafunye shows nyingi alhamdulillah I know Allah kwesaze wanonga akutula alabye Mungu osaze basayininga receipt alhamdulillah bannange mbasaba mukube ku 0753 556 0753 556 talk to me book your event kukyamule ko tedi muntu mulala agenda kukyamulangaazi tulumye abayali enyimba yazina nzezina mukisa tuka mu budde ne kusaba tudapa ko mwogezi baga stasha obudde butukutte nenva ku mukologo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ne Uganda wano kati omuyimbi apushingira ko omuyimbi omulala shoye oyinayo ko shoye oyinza okupushinga eyo omuyimbi omulala tugenda wa Karo Nantongo nga mukaga wano wenyini we tuli ku Africa exactly tugenda wa Karo waliyo Catherine kusasira godizo nange tugenda ne wa Sebata I'm going to support all of them tuvuddewo mutuleke Big Eye nga 7 December bannange station abayanja June nga 7 mubereyo mu support no chizo nawo ne Sophie Nantongo nayajja Serena wone Geoffrey Taya MP honorable ajane mukyala we exactly shizo nange ndazi supporting inshallah madam nisinga omuziki I can't wait neto tyankuba abantu be Canada bakusobera nze lujane hajja station abayanja tubasibudde bye